Erachi nalonga ali mumberachi abali mulungi nnyo bulungi nnyo ne baby wa mulungi nalongo wa mutadde side eri wa yawudda amaka eri waffe je manyi ndeka okay salongo kipya kye kijjo kuva Tata Sam salongo Tata Sam salongo Robert Sande okay anti wali fere tujja Robert Sande ngene manager na mpita munze tsamanya ne bakola baby shower bangamba tugenda kola kalango jangu tugende bichi ku Vegas bla 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 konze tugenda ku Vegas ndiye nentuka mu motoka ba Vegas bakwano bange nkolerawo nnyo nyambala costume ngende nkola akalango okutuuka simanyi kuba baby shower yava mu byo okuba ey'omukyala nefuukanze ndina mu costume ne batukuba ebifaananyi kati ebyo ne bibeerawo ne tubeerawo tukoze baddewo olubuto lukuze nga obimanyi embeera kakati biblowinga bitya Brown Sugar yazala abaana babiri balongo balenzi omu naakola ki naabuuka kati bwabuuka ne wasigalawo omu mukubeera nga yekonsoli nga gira nalaba ebifaananyi bikinagana naye bampostinga ku kifaananyi ky'omwana wange ono yasigaddewo konze postinga nawe nakipostinga bajja kumbuuzaani taata kankupostinge kunza topostinga pideke kankupostinge kunzi nedda topostinga n'ebifaananyi by'oyina byebiringa ndi mu bikostyumu bideke koye kale waisewo ng'essaawa 2 nampeereza message yangamba nsonyiwa nze mbipostinze mbitadde yapostinze ebifaananyi bibiri bisatu byali bisatu nga ng'olubuto olukutteko ng'oluwuliza nga oli ne wano ssebo okirimu ekintu kyakuyisiza bubi tekyampisiza bubi naye ng'ekintu okirimu agamba ati aje kumireka enkola video of course exclusively yes tulete byakagwawo ebiriwo ebitraining nebize bitambula mba tutumufu n'abantu abanjawulo wano e Kampala Uganda at large naye ng'olunaku lwaleero njagala okwebaza sewo nenyabo ayina gyakwasako engalo naife wano e Uganda Kampala tuli mu kiwubaalo yes oluvannyuma lw'okuba nti kati tuyingidde olunaku kumpi olwokuna nga tuli mu kye bayise lockdown tukomyeyo batuzeeyo mu muggalo danda guli eri total lockdown yaleetera okuba nga mu butuufu emirimu tetulina ku kyetukwasako ngalo tetulina we tufulumira kubanga tunoonya ekyokulya so mu mbeera eno yes jagala okukubiriza okwongera okuba nti gw'omuyimbi ali eyo ng'oyagala okukolera audio video kosa ne promotion ku radio ne TV ez'enjawulo ne airplay kuba nti okitambuza so tutuukire efe aba RP music promotion tugenda kuba tukwasaganya tukuyambe mu mbeera y'okuba nti kintu kyonna kitambula maridadi safi tukonekawo ku noti 784555 ekintu kyonna kigenda kuba nga kigwa maridadi safi so mu mbeera eno yes njagala okukubiriza okugenda okunoonya ku America koma Sheikh America ku musajja ono mulombi w'edduwa asangiwe Nansala Naluvule omusajja oyo ajja kuba nga akulombera edduwa mu mbeera eno gye tulimu etali nnungi y'okuba nti akasente tekalabika ebizibu bingi obutabanguko mu maka yes bungi Sheikh America kuma kyokuddamu kyo musajja omulombi w'edduwa asangiwe Nansala Naluvule ku 75 17 namba y'essimu ya Sheikh America koma kugenda okubanga omusanga mubenga mukwatagana akuyambe ebizibu n'ebintu ebisigadde ku kaseera kana katali kalungi so mu mbeera eno olunaku lwaleero bambi akiyongobero kigudde mu mbeera okuba nti Tata Sam amanya amatofu ye Robert Sande yakozesako ne kuli agadimba so mu mbeera eno Tata Sam ono bambi yafusoodde okuba nga aviirwako maama we mu bbanga tewayise mpaawo kaga wa ebbanga libadde ttono bwe riti nga Tata Sam ono bambi akaviirwako n'era manager mu mwezi ogwokunaawo Tata Sam ono ate ekiyongobero kigudde mu famire ye ekirala oba mu bulamu bwe obulala nti maama we yasobodde okuba nga ava mu bulamu bw'ensi n'aziikibwa wali eri Mityana nga mu kuziikibwa okwo bambi engeri gye tuli mu lockdown bantu 20 abakuikizibwa okuba nga bagenda okuba nga baziika nga olengerawo bifaananyi yes abantu basobodde okuba nga bamuwekerako omwabadde ba comedian bano bakikiddwa omuganda nge Sebbanga okuva wali eri ku UBC ne Metro FM Senga Sebbanga ono nera yetise amabugo oba olubugo lw'aba comedian olwabadde wakati w'emitwalo 5 ku 6 nga nera beeyamye okuba nti bambi bajjagezako mubeera mu kaseera kana katali kangu then ne team Bobi wine oba Ghetto Gladiator naye yasindisa omubaka kuba Tata Sam oyo tumumanyi musajja muwagizi nnyo wa Loop so mu mbeera eno Tata Sam ono nera yawerekeddwako abadde yakamuzalira abalongo oba mukyala bamanyikiddwa nga Brown Sugar ono bambi naye bambi tujjukira nti Tata Sam okuba nti akazaala abalongo
abalongo abo babiri omu n'abuuka muganda wange n'abanga asigazaawo Isaiah yasigaddewo yekka so mu mbeera eno bambi kiyongobero kyennyini Taata Sam kyalimu kuvanira okuba nti kati mu bbanga ettaano kawa myezi 3 yaviirwako maneja we mu kuviirwako maneja we kumbi omwezi ogwokuna ate mukyala we wazaala amanyikiddwa nga Brown Sugar gw'olengera we yasobola okuba nga naye amwerekerako yes ku balongo ababiri yakazaala n'abanga ate ye omu abuuka then ate sawa za kakati Taata Sam ono gwotunuulira Robert Sunday yes Salongo Robert Sunday asobodde okuba nga bambi kitalo ddala aviirwako maama we omulungi so mu mbeera eno Taata Sam bambi tekyamulese kyekimu neera yaziriseeko sawa zaaleo tannadda ngulu tannategeera kiri ku nsi obulamu tebugenda bulungi obulamu tebutambulira ddala bulungi so njagala okuba nga nkujjukiza mu mbeera eno Taata Sam yes njagala okulekerayo ka interview kaffe ke twakola n'omwana mulenzi ono Robert Sunday Taata Sam njagala okuba nga wekanya bambi wano yali alina essanyu nga mukyala we Brown Sugar yakasobola okuba nga amusuulirawo abalongo omu wenkunyuddde wali nti omu yasobola okuba nga bambi abuuka so mu mbeera eno kona ku kadaako subscribinga tuyongere okuba nga tukivuga yes I Makai Kode Basesa Rupi yes tutukire ku RP Music Promotion okuba nga tutambuza endongoyo mu COVID ono buli wamu endongezanye ku radio TV n'okukyala ku mativi agajo n'okola rotation no airplay so ffe tukoneka ku WhatsApp number yaffe n'otumusaamunana then ne baganda baffe aba ne muganda wange Sheikh America kuma munoonyeko nnyo asobola okuba nga akulombereddwa kino kibe nga kikwata thank you so much naalonga ali mu mbeera ki ali mulungi nnyo bulungi nnyo ne baby waffe ne baby wa mulungi naalongo wamutadde side eri wayawudde amaka eri ewaffe gye mmanyi ndeka okay Salongo kipya kye kijja okuva eri Taata Sam Salongo Taata Sam Salongo Robert Sunday okay anti wali fere tujja Robert Sunday ngene manager nampitamu nze tisamanya ne bakola baby shower bangamba tugenda kola kalango jangu tugende bisi ku Vegas bla 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 konze tugenda ku Vegas nti nentuka mu motoka ba Vegas bakwano bange nkolerawo nnyo nyambala costume ngende nkola akalango okutuuka simanyi kuba baby shower yava mu byo okuba ey'omukyala neefuuka nze ndina mu costume ne batukuba ebifaananyi kati ebyo ne bibeerawo ne tubeerawo tukoze abaddewo olubuto lukuze nga obimanyi embeera kakati biblowinga bitya Brown Sugar yazaala abaana babiri balongo balenzi omu naakola ki n'abuuka kati bw'abuuka ne wasigalawo omu mukubeera nga yekonsoli nga gira nalaba ebifaananyi bikinagana naye bampostinga ku kifaananyi ky'omwana wange ono yasigaddewo konze postinga nawe nakipostinga bajja kumbuuzaani taata kankupostinge kunza topostinga pideke kankupostinge kunzi nedda topostinga naye ebifaananyi by'oyina byebiringa ndi mu bikostyumu bideke koye kale waisewo ng'essaawa 2 nampeereza message yangamba nsonyiwa nze mbipostinze mbitadde yapostinze ebifaananyi bibiri bisatu byali bisatu ng'olubuto olukutteko ng'oluwuliza ng'oli ne wano ssebo okirimu ekintu kyakuyisiza bubi tekyampisiza bubi naye ng'ekintu okirimu nagamba nti nange nebale kuyimirira naye wakati mu muyaga nonye nembipostinga ebirala ate nze nataddeyo ekya baby nemugamba nti webale kuguma obeera kubeera mukyala n'oyimirirawo mu munyaga okitegeera n'oteekawo n'erinnya ly'omwana n'erinnya ly'omwana omwana wamutuumya ani omulongo neyasigalewo erinnya lye ery'obulongo ye waswa naye Washington Robertson Isaiah ndiwamutuumya yes eryekika mujja ddimanya mu maaso ago owaayi kakati ne bitambula ekyokuba nti wazadde si kyekyewunyo naye abantu bubantu bonna lwaki Brown Sugar lwaki kati kyembuuza lwaki ombuuza nti Brown Sugar era atazaala talina kuzaala yali talina kulera mwana talina kwagalibwa ebigambo bingi byamwogerwako bamunaaza ku malaalo bamujikira ku malaalo anywa enjaga abadde mu rihabu byakuyisa bitya ng'osinza ne Brown Sugar nga temunagenda mu mukwano nze nno nzikiriza buli muntu alina background ye alina history ebyo sibinoonyereza nnyo bakola batya simanya baŋŋamba kino nali sinnamumanya ebyo byabwe sisobola munenya ku byaliwo ebyo byabwe buli muntu alina olugendo lwe ate ebimu munnange mmwe bye mumanyi si bye byo
by the way ne brown sugar mufuna nafuna brown sugar omulala nga siyo ono omulongoosemu ebintu bino unasooka okwogera naye yeekoza oba yoono kuba gwe nali mmanyi nga mmanyi mulala mubanda muyaye ne she's so down oyo motoka inasooka ovuga nze sipapa yeyajimbi yesebo sipapa wakuwa emotoka sawa za leo tutte mukyala we nkolagana esigadde wa mukyala we kweri eyo tutte yali mukyala we wabasajja tetukyawira ddala katima kasigalayo ebyo byammwe kozi mmwe nze wenkyawa sikulimba wenkyawa ekyokubiri brown sugar gwe twogerako omutegedde she's above 18 sinye muntu agasobola ogamba nti anti munnange ninooli naawe kankugatteko no oba nti nakusaliddewo olina okunjagala wadde nooli omuyina tekiri eno tata Sam osoma ddiini ki ndi mu kristaayo oli mu kristaayo eddiini ligamba abakyala bameka omu naye eddiini ekituufu byeyogera nkimanyi kyoyagala okuŋŋamba mbu ogwewedde omukristaayo obeera otya n'abakazi ababiri kituufu eddiini bingi byetugamba ate era tuli baana b'abantu tuli boonoonyi bingi byeyogera ebisinga n'ekyo ebibi bye mukola naffe bye tukola nti ate katonda yamanya yalina otusaasira n'otusonyiwa tutunulye industry eno brown sugar ogenza omufuna nga omukyala muyimbi agenda kusigala ng'ayimba oba okuyimba kwakomye naawe tujja kutuuka tukidisikassingeko bulungi waliwo byotasobola kukwata kuwambagatira lumu newabeera mu kakyala mupya nga mutadde mu nju nga wano twekiriimuddewo tv tugirongozesa bintu bibiri engoye esinjoze byonna lumu omanyi omuntu omuba omukisa n'akola